Sebo chairman mutu wa watu Iranga gwe Ssentebe Wakunga Uganda Head of Mobilization Chairman Nyanzi Frederick Sentamu Akumyuka Ajat Farida n'abatanzi omukulembeze wa NEC Dr. Joel Chairperson wa district muganda wange muto wange Sejemba gwensinga okwenyumiriza mubakulembeze ba districts mu Uganda yonna. Chairman oyo mumwongere engalo ez'amaanyi. Nali simumanyi era tetunyumizza nnyo mboozi mu bintu bingi, naye ye muntu gwensinga okugoberera kubanga enkiiko zonna zengezeemu chairman tebamuwa buli first grade naye bamuwa excellent performance mu district. So Sejemba njagala kwebaza mu lwatu era okukikugamba nti weebale kutuweesa kitiibwa wamu ne ttiimu yo. Ndaba ne Hajat Aisha naye deputy chairperson ne mukubira engalo ez'amaanyi ne bakansala mwena. Bakansala mbalabyeko, bakansala abakyala bane mwebale tukola bulungi mu district y'e Mpigi. Tetunawulira nnyo bizibu biri mu district ndala mu kulya enguzi mu bintu eby'enjawulo, ate ng'obukulembeze bw'e Mpigi bwe bukulembeze obuto obusinga mu Uganda. Naye kiraze nti emyaka si kyekikulu kubanga ate betwesiga nga baliko mu myaka egya waggulu bo batendewalirwa nakati mumanyi gye bali. So twagala okwebaza chairman. Njagala okurecognizinga abaka ba parliament, mama wange Teddy Namboze sanyusa nnyo okulaba, omubaka w'abakyala wano. Njagala okwaliriza wadde ekifo yanyaniriza muganda wange mukulu wange Dr. Hildeman Kiyaga. Sebo webale kubeerayo emawokota era n'okola obuvunaanyizibwa obwo tumanyi era nti osobola okukola. Eriyo gw'otuma n'oba ng'olina okuddamu omukebereko, naye ebaayo gw'otuma ng'ate okumukubirako ebansobi nga olina mukeberako nga bagambye nti alemeddwa. Kiyaga ye muntu gwe tulina okutuma nga tuli sure kubanga ideological orientation era National Unity Platform agimanyi bulungi nnyo. Abakulembeze muganda wange Semugoma, Mayor Sempebwa, Honorable Betty Gomba, tulina ne Honorable Werakai naye yazze, ne Sarah Temulanda nawe Sansokula. Twakulinda obwedda nga tulaba gy'osambira abantu balina omugulu gumu gwa kkono, netugamba nti ate alina ogwa jjo n'ogwa kkono, ekimuteekamu okugulu ogumu kyekyaki. Naye weebale okulaba nti ttiimu eri gye bali osambira kulw'abantu b'emawokota byali byapa. Muganda wange Kalyango nkulamusiza ne Mwami Munyenya, bamugamba Mwami Munyenya ne bannampigi mwena, chairperson w'olukiiko lwa Kunga, abakulembeze bendeseeyo ne benerabidde mujja kunsonyiwa naye munzikirize mwena mbagambe nti people power, our power, NUP olwaleero bana abasoga babatumira. Abasoga muliyo? Ndiyo baba. Eneri abasoga eno? Ndi wano baba. Babirashi musoga baba. Ananga bangi. Mutadaga. So Kiyaga otegedde nti nena abasoga gye bali? Honorable Namboze otegedde nti abasoga eno gye bali? So mwebale nnyo, mwebali ddala kubeerayo. Ekibiina mwena kyayimwe kubanga president nani ni Ngobi.
so wabani ngobi mwana wa Mumbeda mwena mweyagale ngeziraba kulye ku mukono ekibiina kyayimu abasoga nenizagema muzindale Kampala ye mukatakana kweli mwebalirira basabo ne banyabo obudde mulaba kyamukisa mubi leero nali ndurayitinze off ngagenda kuluwa mpiki nga manyi nti tujja kunyumya paka obujjekedenge tusobole okuba nti tutuuka ku nsonga zino gyonna gye tulina okuzituuka naye olw'ebiriwo ate obuvunaanyizibwa ffe tuli basirikale tukyuka na budde bwe bugamba nti ate ku ssaawa 7 olina kukola bwoti okola ki adjust immediately naye nalabye nga obutatuukako wano kijja kuba kikyamu kuba nali nalagaanya bwe bufu buno naye nga nandibadde ntendewaliddwa olw'obuvunaanyizibwa ate obuliwo mu nsonga ezigenda mu maaso obulimba butambula nnyo ekibiina kya NUP kyekibiina ekisinga okusiigibwa enziro ekintu newe kibanga kya lwatu newe kibanga nga nayonka akola ki naye ekibiina kya NUP buli kintu mu byafaayo bya Uganda teriyo kibiina kiri critically analyzed nga NUP naye ate ekyo tekibatiisa kiva ku the meritocracy of your generational vision bearer His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bamanyi aba 100% correct kati kitegeeza buli ddakiika balina okunoonyayo akasobyo naye paka kati myaka 4-5 tukyabakulembedde tebalina we batusanga muvuunya okugjako ensonga ey'okugjako nakyemalira gye tukulembeza buli lunaku. Abantu b'empigi wano mpulirizanya ebyogeddwa era nenfunamu okutya saagala mubeere oba tetwagala mubeere ng'obufu bwammwe mubutadde kalulu mumpulirize bulungi tetwagala obufu bwammwe bubeere ku ki kubanga akalulu twakawangula dda akalulu twakawangula ki nakati mulabe ekiri wano tutandise n'okunoonya oba tuleete substitute oba tusigazeeyo omusambi abadde asamba kitegeeza formidability y'akalulu eyo yakola ki yagwa dda tujja kulaba bulabi basambi bagenda mu line-up naye akalulu twakola ki kati mu kuteekateeka ekyakalulu okuba nti twakawangula tukoze tutya nga bannampigi bannamawokota ng'akalulu maze kalonda obutundutundu 99 ne bamugambye okulaba nti kalangirirwa paka e Kampala awo ewali ekinyusi awo ewali ekiki obuwanguzi bwaffe lipoota ezikoleddwa byonna ebitambula byonna byeraga lwatu nti akalulu kano akaddako nga bwe kali akasooka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakawangula dda kyova olaba there is panic in security kakati mwe abali wano nga muli bangi bwe muti emboozi ebeere tuzimbye tutya obusobozi okwovaweluminga ejjoogo okwovaweluminga emmundu okwovaweluminga obulyake mu kiseera ky'akalulu bwe tunaatandika okudisikasinga tebayiza tugoba mu kye twawangula tebasobola ku makya ne bagamba omukazi ng'omaze n'omuteeka ewaka titomusobola n'omukwana n'omudedesa n'omutwala mu deeti n'omukkirizisa kati ali wakati ate tokyamusobola kati ekyo twakimala naye obusobozi bwe tulina okuzimba bwe busobozi obulaba nti obuwanguzi bwaffe tebabutukola ki tebabutunyagaako bwe tuba tutuuse mu kalulu ate bwe tuzimba amaanyi nga tetunatuuka mu kalulu n'akalulu ffe tukategeka bwe tuzimba amaanyi nga tetunaba natuuka mu kalulu n'akalulu ffe tukola ki bwefumiitirizanga nakyemalira olunaku lw'enkya ataddeko kakokola tondeka nyuma mutabani we naye amugoberera kubanga bwe tulitwala taata omwana tetulibuuza tekyo mbabuulira bwe tulitwala taata omwana tetulibuuza twabawabalimba era nze singa budde ku mwana kuba ne taata akimanyi nti obuwangazi bwe bwe bukyabezaawo ki nabo benyini bakimanyi kati newabeera wuwaka ewuwewaka kati olwaliro kyakera ku makya n'olaba ntono yalisikira era bwe batandika okulaba ng'ekyana kigenda kutunda ebintu kiri mu kunywa mwenge kiri mu bakyala ngagamba ekyo wadde ekiganda kyaffe tukyusiza musika yoli kakati ebyo ebyomusika temubifaako ne mu nju bamanyi mwe tembawulira nga byokubaganya empawa
bebewalisa taata bwaleetamu omuko naye n'alemwa n'aleeta omwana n'amuzaayo mu magye kati tulwana olugendo olumpi nti bwe tuwangula taata ejogo yonna omuko musinge omwana musinge so tufokasinge mu overwhelming emundu ate tetubangako na mukisa kuba kati akulira amagye ye mwana amuduumira ye kitaawe kitegeeza bwe tubamaliriza tebayo ate baleete mulala baleeta lokeeti mukama katonda mu ekiwumulo ekyemirembe balina sabiiti kati ali mu kolero ly'amaliba Kayihura bamuwumuza bonna kuKyagulanyi Kasigazi yawummula kati tuli ku muwozi gwe tugenda okuwummuza ate ye oluwummula awummula ku ledikolo ng'agamba taata we nti run I'm also overwhelmed kakati mwe abantu amaanyi gammwe ge tulina okuzimba bino byonna otuukawo bigaane kuba nga ffe abanyumya firimu olunaku lwe balumbagana president ne ttiimu ye amasimu ge twasinza okufuna n'amaloboozi nga bannayuganda bagamba ekimala kikola ki naye ffe ng'abakulembeze njagala tusooke tubaddemu tubagambe twagala okubalaba nga muzimbye obusobozi nti bwe tuba tugambye ekimala kimala tekyetaaga firimbi gwe kunyuwulira nti yavudde Jinja tekyetaaga firimbi girinda kuwaiswa tekyetaaga firimbi kugisanga ku Kyagulanyi gwe kasitoba nga wamala okwematiza nga naawe wazimba obusobozi mu banno kitegeeza tusobola okukikola nga tekiriko kintu kyonna bantu bawulire nti Empigi batandise abantu bawulire nti Masaka batandise nti Busoga batandise fenna nga tujja Kampala tetwetaaga na bantu bangi nnyo ebitongole ebikuuma ddembe mu Uganda byonna tebiwera 2,000 tebawera 2,000 prisons police giso fuso piso UPDF SFC bonna tebawera 2,000 bannayuganda tuli emiliyoni ameka kitegeeza tetwetaaga na miliyoni 2 g'abantu tetwetaaga 2,000 g'abantu fenga NUP olwene tuli mu miliyoni 10 ne bwe twekolamu omulimu nga si byakwerimba si bino byakwesimbawo si byaki ne tuzimba obusobozi muffe ne tuzimba amaanyi muffe ne tuzimba bidi muffe ne tuzimba abo muffe wallahi billahi tallahi ng'otawulira Uhudi Museveni abakakukola togeka nnyuma ekyo kirabulira so njagala obuufu buli wamukuŋŋaana mugande kutunuulira byangu omukyalo omwangu yatokose eminwe ayagala ebyamangu yatokose emiki emmere twagala nsaaniike nga nteeketeeke buki kakati tutandike okugiteekateeka nga tetutunuulira kyangu ekyakalulu kiringa kufumba mmere ya minwe that is a given ekyo ndi sure nti anaaba ne tiketi y'NUP mu Mpigi akalulu agenda kuyola kaki naye lwaki tukayoola nga tetukayolerako n'amaanyi tukayola nga tukayolerako amaki amaanyi ge maanyi g'abaki n'abantu olina ebobiraasi ku kamera bannange tulina okuba nga tugenda kukozesa amaanyi g'abantu bakuba batya pulezidenti eggwanga ne lisigala nga tukyateebereza oba tuyiwewo omubiri oba tetuyiwewo olwo tuliguyiwawo ku ki naye okuguyiwawo kikulu ffe mu bukulembeze okuyita ekyo nga tukakasizza nti abantu baffe temutunulidde byakutokosa minwe gy'amatooke naye mutunulidde okuleetera ddala emmere ensaaniike esobole okununula eggwanga lino kuba ffe abali wano luno olutalo si lwaffe luno olutalo si lwawayiswa eyinza obutabayo ttaayi erinyumiranga eno mulo n'emyaka nga giyise oyinza okuba nga gwe olwaleero okyasobola okutambula n'okutambuza emirimu gyo naye olutalo lwe tulimu lwakununula the future of this country lwakununula ku lw'abaana baffe olwaleero ffe wano twesobola musobola n'okukuŋŋaana musobola okujja wadde babagaanyi naye omwana we alisobola okukolera mu bugubi bw'okoleramu olwaleero kabibeere byanjigiriza kabibeere bya bulamu kabibeere obwenkanya we buli kati bw'oba olwanirira obwenkanya teweerwanirira nga ggwe kubanga gweoyinza okuba olina space naawe yeetaba mu butali bwenkanya naye fumiitiriza omwana wo gw'ozadde fumiitiriza omwana wo gw'ozadde abantu abamu bagenda ne babagamba ebintu bingi bw'otuuka olwaleero e Kampala
abaana bemusindise e Kampala ab'obuwala abamaze okusoma kati e Kampala babeerayo ku appointment of chances. Bashuga daddy na bakibe babakozesa nga ne diguli ayina kubanga they cannot sustain themselves. Abaana b'obulenzi bw'oba tebamuzizza mu case for either and disorderly oba ng'ali luzira oba ng'aliwa nawe mwenyini tossa. Naye nga investment gy'oteeka mu mwana okusoma okuva mu P1 paka ku university zisuka emiliyoni ozimwa mu capital abawanjawulo. Kakati ebyo byonna bye tulwanirira si byaffe wamala naye generations ezijja ate mumanye nti okuzimba ensi tekitandika butandisi nti kikula ne kimeranga birevu. Kubanga gavumenti ya Museveni olwokwabo baali bayeekera gavumenti bagitwalanga muddo nti ne bw'ogusaba gumera gokesoosangawo enziko kati nga balowooza enguudo zirimera amalwaliro galimera nga birevu amasomero galimera nga birevu kati yo matankane so tebalina kye bakoze emyaka ameka era buli kiseera banoonyayo ekipya kye bayinza okuguza bannayuganda n'okubasuubiza. Baagala kubanga Saala ow'emyaka 9 beetagamu miracles okuzaala. Mu Bayibuli yazaala ku myaka 9 naye Katonda yalina okubamu ebyo n'okukakasa nga buli dakika Katonda akakasa gwe tofaayo ogenda kukola ki. Kakati naye ebya gavumenti ya Museveni Katonda alijja ku ki okutukakasa nti balitukolera kiri kuffe bannansi. Mu bungi nga bwe muzze wano nga teri abakodineetinga kubakubira simu nti ssaawa 2 ssaawa 3 naye ng'obumalirivu obubaleeta wano byebizibu bya mpiki byebizibu by'emawokota. Saagala mubeere nga mukuŋŋaana lw'abantu. Hildaman ajja kubaayo, Temunana ajja kubaayo, Nambuza ajja kubaayo. Awo tuba tubula tukuŋŋaane lwa nsonga. Ensonga eriki kujjako ki kubanga tebabalimba. Gemu gye tuliko yesinga eyokukwata gavumenti teriyo tebabalimba. Teri business oba oli musuubuzi wa nyanya oba oli mulimi oba oli musuubuzi wa ntungotungo oba oleeta soya China oba oleeta ngoye tewabalimba nga mmwe bantu mmwe. Teri business esinga gavumenti teriyo. We are talking about power. We are talking about power and power being returned to the people. Kakati, yes, as NUP, we are a political party registered, known. Era obuvunaanyizibwa bwayo kubukola. Nate people power yefena. Era ettabi lya people power likirizibwa bulungi nnyo okuleetinga ne formidability y'ekintu ekirala. Kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi tukiina. Era people power amaanyi g'abantu nga musinzira ku ssemateeka article 3 musobolera okukuleetinga ekigenda okudiffusinga amaanyi g'emmundu. It is your power. Naye tetusobola kubikola nga when our organizational thinking is on the election. Katonda yatuyamba n'atuwa omwagalwa w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu n'atusikanga Magireti. Era olusimpuliranga abantu boogera nenga naye abantu bano abazanyisa Kyagulanyi ono bamumanyi. Nze ndi musajja musogo. Tewaliyo kintu kyali kizibu kukirizisa Basoga nti Omuganda asobola okukulembera Bannayuganda. Naye Abasoga Kyagulanyi bwe yavaayo n'olwaleero bw'obagamba nti ajja enkya tebakulinda tebeetaaga birango kubanga baategeera omununuzi Mukama ye yamusindika. Bw'ogenda naye Mambuka kyekimu, bw'ogenda naye Maserengeta kyekimu. Eno Western Uganda nabo batuuka bennyini ne bagala tukoze tutya kubanga bawulira ekiri ku ground. The ground is for your leader. But the question is, how are we going to overwhelm these that have the power of the gun using the power of the people? Kuba balala baba balowooza lwaki eri eyambuza naye Kyagulanyi tasobola kufunayo bamasinale bano bajje batukolera omulimu tubasasule. Tetwagala kozesa, tetwagala kumogejinga ggwanga lyaffe. Twagala ffe Bannayuganda ffe bennyini ffe tuba tubeera bati bamasinale. Gwe Munnayuganda mwennyini gwe oba obeera ki? Lwaki oyagala tuleete ow'ebunaayira? It must be your power.
bwe tuba twagala okyusa ensi eno. Tetulina kuyambibwako, tulina kukyekolera ffe bennyini. Olwo lwe tujja okuba ne responsibility esaba accountability. Era kyetwagala okukolera eggwanga to offer power of the people for accountability. Kakati mwe baganda bange abavubuka, abamaama, bataata, obuvunaanyizibwa bwaffe bwe njagala obasaba, mwe mugende muzimba obusobozi obusobola okwanganga emmundu. Mugende muzimba obusobozi obugenda okwanganga ki? Kubanga kalo tugenda kawangula naye mulina obuvumu. Muli wiringi okuteekawo obukulembeze. Mulina obuvumu. Mulina obuvumu. Mulina obuvumu. People power. Our power. Obuvumu obwo bwe mwogeza tetwetaaga namba nyingi. Kubanga mwabamu mugenda ne mwekiriranya ndi nzekka. Fidel Castro yatugamba mu revolution ya Cuba batandika abantu 17. Ne revolution yagenda okuggwa. It is a successful revolution. Nagamba singa yali wakuddamu mu kununula Cuba banditandise tebawera 17. It is not about the numbers. It is about your commitment. It is about your consistency. It is about your loyalty to the ideology that you believe in that can create the change. Not the numbers. Kwa musobola okuba 10 naye ng'omwenda bipapula. Musobola okuba 10 naye nga bana balala bafa dda. Nga gwe muliwo babiri mweki. Mwe ababiri bwe mba mukkiririza mu nsonga gino emirambo mugiveeko mwe mugende muki? Mwe mugende muki? Kubanga tuli bombed by people thinking about what the numbers will be. Probably bw'olinda kamu gwe muki? Omuganda. Okubuzaabuza kungi kwe NUP. Wano waliwo okutwala ssente mu ngeri y'amancoolo. Olina akozesa engeri y'amancoolo n'atwala ssente ate n'ayagala azituuma ebintu ebirala. Service award, repatriation award, Jaguar award, byonna amanya bagatuuma. Ne betwala ne muki? Ne mu kooti. Ne banoonya n'omulamuzi, ne beewa ne ruling. Tetwamanya nti bawoza, baakomawo ne batugamba twawangudde. Gwe musango ogusoose mu byafaayo bya Uganda ng'eyewaabira nga gwe bawaabira akomawo n'agamba bannaye gubadde kugenda mu maaso era ffe twakoze eki? Ffe twawangudde. Kitegeeza nti n'amasiga ga gavumenti ge twesiga tegakyakola ki? Nti tokyalina gy'oddukira mu kooti be baliyo. Omwavu tasinga ki? Mu palamenti mubiwulira akabondo k'abantu batono nnyo bwe bati. Speaker, ba commissioners, bwe bakute ensi yonna ne bagenda ku budget ya Uganda mwe temumanyi kiriwo. Ku budget ya Uganda Anita Amongo n'akakundi k'abampoga batono nnyo bwe bati batuula ne banoonya ekyoja mu biro kya bitundu 2 ku buli 100. Ebitundu 2 ku buli ki? Naye mumanyi kiringa budget y'ewaka. Ngogamba omukazi kipakulisi y'ebitaliwo n'ateekamu 20% nga yanamusawo we ng'agiwa gwe taata. Mukitegedde kati ye bajeti ya Uganda. Mukazi ebyokulya eby'ewaka bya 6,000 n'ateekamu 20% w'emitwalo 6,000 ng'eyo njawulo ye yawaka. Kakati kyekiri ku ggwanga Uganda nti sipiika ateekateeka bw'ayawula ku byateekateeka. Kibanga mukyala kutandika kulira bifi bya nyama si kuloza naye kulya bifi bya nyama ng'eyidde buli dakiika bw'ayitayo okutabula mu muceere n'ajjamu ekifi. Lwaddayo kati yanita n'empuuga boolwo we beetolola mu ffumbiro obuluddu bwe babayo n'ekifi kye bakola ki kye badduka nakyo. Kati abo okubajjako togenda kubajjako namanyiwendo. Olina kuteekawo maanyi kubanga basiisidde yonna gye wandibadde otaayiriza okubawangula. Kitegeeza tulina kukozesa maanyi. Olwaleero Loopu yabagamba nti eri eggulu gye mugenda temulina kye mugenda kukolayo. Abantu b'eggulu olwaleero bazuukuse bagamba nti baali ku pote ya Pungulu eryali eggulu Pungulu. Kakati omukulembeze olina okuba visionary. Olina okuba ng'osobola okulengera wa Kyowero Sanyonyi yabagamba nti bannaye mmwe temwesiga muntu oyo. Omuntu akyukakyuka langi nga mu bukulu aba muzibu. Eryo eggulu muyinza obutasangayo kiriyo. Era eggulu olwaleero bakkiriza nti olukuŋŋaana olwaliyo terwalina makulu ki gonna. Ekyo kibawa ekyokuyiga nti obukulembeze bwe tuli mu kubawa ebigambo bye tuli mu kubagamba
si lya leero abamu bayinza obutabirya baleero naye enkya mugenda kukola ki kati tuweeyo okukola tuweeyo okukozi tuweeyo amaanyi tuweeyo okwerekereza bw'oba nga pulezidenti wo mu lutabaalo luno bagezezzaako okumutta emirundi 3 bamukubye n'okugulu kati kuko okukube bamukuba emigo miyitirivu mu Arua bakoze buli kintu naye nga takoowanga gwe lwaki ate olowooza tosobola okutowa tubeere committed abavubuka until you get to understand this bano abakyala abakadde bendaba wano abaami abakulu abagenze emyaka they are just escorting us. They do not have much while they are with us. They are only giving us the vulnerability to stand. It is very important for you, the young people, to focus not on Arsenal, not on Manchester United, not on my team Liverpool, but to focus on the liberation of your country, because your children will not be able to focus on the Arsenal you are focusing on today. Abavubuka katolwaleero ekya Saturday buli muvubuka gw'osanga mu Uganda bw'omukuba pekisini kwekebera abanerisiiti eteebereza oba maniyu oba sinanagoba obulamu twabuusa kati mukuteebereza okumanya gavumenti ya Museveni eno sinneetegefu muntu yenna afuna kintu kyonna neeyo mu kuteebereza nanyo oba anagoba oba sena ne jjajja yategayo omusolo bw'oteeba nti maniyu agamba paaka 10 takukkiriza genda nazo kakati kitegeeza nti nammwe mwenyini abali eyo nga mulowooza nti muli safe mulina kusigala ku nsonga ya Uganda kubanga gye bujja n'abaana bammwe be muzadde era tebajja kuba na busobozi bwogera nakwasemu. So bwe tuba twagala okukyusa Uganda ng'oli muvubuka tobitunuulira nga byakufunamu nti kiyaga wajjajja kumpaayo 2 tobitunuulira bwotyo nga bya busente bwa kati bitunuulire ng'ebigenda okusalawo ku bulamu bw'abaana bo. Bakadde baffe bekkiriranya naye balina obusobozi obutusomesa mu bugubi era tuli basomese naye ffe mu kwekkiriranya n'okusomesa tetujja kusobola kukola ki kusomesa. Saagala kwogera bigambo bingi lwaleero olw'obudde omanyi kansembyeyo kano bwe muba mugenda okusaabala ku mazzi nga mugenda nga bamukwano mwena ne musituka okugenda maama tweyanziza nyo yagala nsiibe wano neyanziza nga tulina amaato gaffe 2 eryato erimu ne tugamba buli omu agende n'eryato lye maato gaffe gonna gakabi fena tugende n'amaki ne tusabala n'amaato gaffe agakabi mukubo nga tugenda eryato erimu ne lifuna ekituli ne litandika okuyingiza amaki amazzi naye nga tunaatera okutuuka ne tugamba nti oba mujje mulino ne bagamba nti ffe tetwetaaga kujja mu lyato lyammwe leka tutambule ne lino lijja kukola ki kututuusa. Ffe ne tugamba katusaabale bwe tutuuka gye tutuuse gye twabadde tulaga ffenna nga ffe batukozeeko byonna bye batukozeeko mu lyato eddamu bannaffe ne batugamba nti tetwetaaga kuba mu lyammwe wadde eddamu tutambula kyekimu katugende tukole eryato eppya lyerinatusaabaza okukomawo. Omuntu oyo abakubyakomawo mutunuulire nnyo abali mu kuweesa amaato amapya kiki bye baliko. Ekyokubiri kino njagadde ekigambo emmwe banamawokota nga njagala kutangaaza ng'omwogezi w'ekibiina. Honorable Ssemujju Nganda alina ensonga gy'agenda ayogerako agamba nti NUP mu kuyimiriza Mwami Mpuuga yakola ensobi kuba teyayigira ku FDC. Ekintu ekyo kizze kimbobba omutwe. Nenjagala okubuuza Mwami Ssemujju Nganda nti bwe nkujjukira bulungi ensonga lwaki muli mu kuweesa lyato ppya kati
liri lyagendamu amazzi ne mulisaabaza paka ku lukalu. Era ne mutugamba nti temukyasobola kuddira mu lyato ki ne mukozesa eryato eppya. Kati lwaki ffe abalina eryato eryaffe eddamu lye mumanyi obulungi lye mulambudde lye mutambuliddemukko temutukakasa ku bye tuliko nga tukola nga tulaba oyo ayagala okufumita ekituli mu lyato lyaffe? Bwe bafumita ekituli mu lyato lyammwe mwayanguwa. Olwaleero munene mu kuteekawo lyato ppya mutambuliremu kubanga liri baliteekamu ekiki ekituli. Ekituli kya ssente za jjajja emiliyoni 3 bazitwalira Dr. Kanukiza Besigye, emiliyoni 17 baziwa Gose Munyufu branding. Kakati mu kwekkiriranya feero oyagala twekkiriranye tugende tusaabale n'omuntu mu lyato nga ayina ekiso n'omusumeeri ali mu kufumita kuteeka mu kituli. Tetugenda kuyigira ku ebyo. Bwekubanga okuyiga kwekkiriranya kubagenda kwonoona lyato. Obukugu bw'okutambulira bulirimu ebituli mwe mubulina bwokka, ffe tulina bukugu bwa kutangira banateeka mu bituli. Alima mali ya mashayalinga bannange mashayalinga buli aliko. Bannamawokota njagala kubasaba mubeere bavumu, mweyongere obungi, abavubuka mubeere n'enniya ku by'okununula eggwanga lyammwe, mubeere n'omutima ku by'okununula eggwanga lyammwe, kubanga kigenda kutwala amaanyi gaffe bavubuka okuwa obukulembeze naye n'okubeera ku front line okulaba ku Uganda ffenna gye twagala okukola ki okulabako. Uganda erimu enguudo ennungi, Uganda erimu amalwaliro amalungi, Uganda erimu amasomero amalungi, Uganda erimu ebintu. Bw'otunuulira wano ekifo kino bakizimbamu akati, ekifo kino we tuli bazimbamu mwakati emyaka 10 mu ameka mumpigi muno eriyo ekifo Museveni kyazimbye ekifaanana bwe kiti mutwalewo ng'avudde wano. Kati oyo oyinza okumwesiga, naye ekyo kibawe ekyokuyiga nti ebintu ebirungi tebabitandikirawo era tebijja mangu. Kino kyetuli mu kwegazaanyirizaamu kya myaka 10 mu ameka. Bannaye tuveeyo tukole nnyo ng'abavubuka, era njagala bakakasa nti pulezidenti waffe gyali mugumu, tatudde entende nga bw'alina kutuula kubanga bamukosezaamu, naye ensonga gye yatandika ey'okulaba nti ffenna tufuuka Bakyagulanyi akyagiyimiriddeko tusimbalaala, era tetugenda kupowa paka olunaku luli lwe tulituuka entebe mu ntebe nga twambala. Kunga nange okulunga chairman wa district Sejemba omuvubuka omuto bwebale omulimu gwonna gwokoze. Bannange ne batuddi mwenna batuddire muli batuddira mwe gye muli batono batuddire muli bwebale okuteeka amaanyi mu kibiina. Banyabo ne bassebo mwenna protocols observed. Zamanya gange Nyanzi Food Center muntu wa watu sabakuzi w'ekibiina kya National Unity Platform. Omulimu gwange ngezeza okukola ki okukola ate nga nkyagukola wano ne mu nsi yonna. Ekigendererwa kyange ne ttiimu ya Konga mukyala Nabatanzania ko bakulabe. Mukyala omwebaze akoze omulimu munene nnyo okunga Buganda. Musemugoma wali n'okulusembulo abasajja bano bane bakulu okumuga tewali mubatya kugenda bulw'ensonga mbere tubeera nabo. Omulimu gwaffe omukulu okufuba okulaba ng'ekibiina kino abantu bannayuganda bonna bakola ki bakyettanira. Twagala Museveni asigale bwannamunigina ne famire ye n'abantu abo abazoganya eggwanga era akabondo akatono ennyo. Twagala okukunga era twatandika okukunga abantu mu magye batandika bajja mwefuulira essaawa yonna. Ba RDC tubayisaamu eggaali buli olukya bajja kutuuka kiseera nga tebalina webatuula. Ng'emirimu gikoze eki tulekemula abantu bakubye mukama waffe okugulu abantu ne basirika bo ne basama nga bagenda bateeka mu magye buli wamu wonna twabatimba ebbola babadde balowooza nti tulina kyebuliro twabatunuulidde. Tumanyi omulimu gw'emukolere wansi senga twabadde banafu temwandizze wano temwandikoze eki eggwanga lyonna abantu bonna bali kusala magezi na ntotto temuggwamu maanyi. The deep-seated anger this government is building on people's hearts is piling
time by time obukyayi n'okukoowa n'okwetamwa okugenda kuzimbibwa ku mitima gy'abantu kweyongera okugejja kugenda kufuuka nga kasasiro waawa banyabo ne bassebo temuggwamu maanyi endiga bweba erina gyerago ekotosa obusobozi okuza ntemanyi ekola ki mulina ensonga lwaki muli wano mwettanye mugezaako okweteekateeka tetuli basiru bannayuganda si basiru tebabangako basiru eyo bata Kenya bo bali yakutingirawo naye twali tubuzireseeko wano ameenunula kansala tubbi ago manyi g'abantu nange ozonsazeeko akandalago akuzeeko katono genda kulekerawo kwogerayo amabombala oyo omusajja ategera byayogera namanya gakoze ki ago ge manyi gaki ate ekibiina kyaffe bakiyita National Unity Platform kitegeeza akadala ka buli muntu yenna okukola ki kwenyonyolako bannange munzikirize ndeebaza abantu b'empigi mu disitulikiti zonna kirabika nga muli organized banne mwekubireko mu ngalo mupooti yino ngifunye era ngenda gitwala bakama baffe ate ekirungi muwandiise apowa kibakoze ekikolo ky'obutiitiizi okasuka ekintu kyomanyi nti kibaluka nti bomu n'ogikasuka mu maaso g'omukulembeze babadde balina mesagi gye bakola ki era mesagi twagifunye era tetujja kukola tukisalira amagezi ate tetuli ffekka banyabo ne bassebo n'obatta Kyagulanyi ne batta Nyanzi bawayiswa eno enteekateeka egenda mu maaso tugikoledde omusingi omugumu ate omusingi ogw'obugunjufu ekibiina kyaffe kisinga ekyenaremu amaanyi twaguze emmotoka omusajja bwenaremu oba omusajja ne mugenda ku edyo baguze emmotoka bwa bbeeyi ntono bo baagula eggaali ebyebeeyi ki baagula bubaisikozi oba sente ennyingi abasajja abo balowooza nti ensi yaggwayo n'ensi eringa etandika obutandisi kubanga emirandira gye tusimbye buli wamu mu bavubuka mu ggwanga lyonna mu masomero ensi yonna olabye n'omusajja wuno atayogera bulungi message yamutuukako. This message has spread everywhere era wayise omulimu gw'okola si mutono ebyo ebigambo byonna ebyogerwa bigenda mu bantu eno revolution ejja kusuka omulundi gumu oba tuyise mu kulonda oba tetuyise mu kukola ki mu kulonda n'olwensonga eyo temuggwamu maanyi tuguddewo offices buli wamu mu ggwanga tuwuliziganya tulina ekitebe kyaffe ate buli region tugenda tuba okulaba nga tutekewo office enkalakalira ezimbiriro amaka kitegeeza buli kyetukola tetuddawa tetudda mabega kakati ogambo wakisaba yogedde mbiwulidde nze ebyesibako nnyo okubanga mbi omukulembeze yayimba oluyimba nti akawuti kakola ki mufuba okulaba nga niwankubadde temukwa mubisana ku kifo temusajjula waliwo abasajja abali emasaka eyo bo bagezaako okukola ki kukwawula Museveni missoni ye yakwawula mu bibiina byabufuzi ayawudde FDC mugira byonna yopi ekoze eki yawula Democratic Party UPC yagiteeka mu nkwawa National Unity Platform ekyagaanye National Unity Platform ekyakoze eki ne balizoti nga kukwata abantu ne bababuzaawo ne bakwata abaana ne bateeka mukobera ne batutiisatiisa ne tugaana kati bakasuka mu bbomu
bagenda kukola ebintu bingi nnyo baleetiize n'abakazi bali kye batakoze kiswaza naye nuupu ekyakoze eki kunga Uganda kunga abantu bongera twegattako bwegasi n'okuva wa Museveni wennyini era nebaza abantu abajja ne batwegattako oluli ku kibiina bane mbakubireko mu ngalo abantu abo abatwegattako onale botemunanda nyabo webale nnyo okuleeta abantu abo twegattako ate bangamba nti yasinga omutokoto okutwegattako yali Teddy Namboozi nnyo webale nnyo webalire ddala so mufuba okulaba ng'abantu bangi bakola ate mulokingidde kwekyo kale mukikubire mu ngalo tukiveeko mufuba okulaba ng'abantu bangi batwegattako mumaking sure nti abantu b'omumpigi bonna bayingira national unity platform waliwo abantu bensinkana nga beeraliikirivu nnyo oba eryaliwo Masaka nti ate kakati basebo batugambye nti mwetaaga olunaku olwampigi mpigidde ku kitebe naye neno mpigidde bane tubadde bulungi nnyo bwebalikoledda tugenda kukola kyetusobola ne department ya kunga mobilization department okubaaniriza okukwaliriza yenna naye nga bwemumanyi ennyimba zikola kine evolution ne president gwe tulina yava mu music abakulembeze be tulina bakiyagala abana bava mu ki mpigi mulina okuyiyayo ennyimba bbiri ne mujja ne muzanjula kubanga kati buli district tujagala mu nnyimba bbiri eza revolution zongere okutambuza ki struggle n'okuteekamu ka olwe era bwe mujjanga temuzirina sujja baniza temulijjayo wano empu mwelina bayinzi music ayina otutambuza kubanga kyamagulu kyamaanyi nnyo tetwafuna tugenda mu kulonda structures zaffe banyabo ne bassebo zatandika ne ziyingiramu ebizibu bye mumanyi obulungi ennyo people power bwengamba nti winga muddamu nti wa kino muberebere atentivu kubanga abasinga banoonya muli bakulembeze ate mulina ebifu mukola ki structure ya kunga structure ya mobilization mumpulira bulungi ye yafuulibwa structure y'ekibiina mu kiseera kino era ne tugamba abakulembeze bonna bajje bawe omukisa okubeera ku structure eyo ngoza mwakitegeera bulungi nolwekyo through identification nga tuyita mu kwekenneenya and appointment okulonda kyerakisamu involvement yammwe mwenna abakulembeze ne mujja ne mubaawo omukolo ogwo nga gutuuse gunaabaawo mu mpigi tufune olukiiko olwo tetwagala kuboola muntu yenna twagala buli muntu yenna participatinge mu district tulina abantu 15 abajja okuba nga batukulembera ku constituency twetaaga abantu 15 then tulinawo subcounty wano twetaka abantu ku constituency twetaka abantu 43 tuliziganya ku subcounty 15 then ku parish bantu 30 then ku kyalo abantu era 43 kakati oluvanyuma twatandika mukono netutandika Kampala engumi nekola ki nenyooka netugamba katuyimirizeemu tugenda kutuula tusotinge mangu tujje structure zaffe tuzizukuse ekibiina kyaffe kikole ki kitambule nolwekyo structures zino size zisalawo size zigenda okuteekawo olukiiko bugenda okulonda bali abagenda okufuna tiketi eyo process ejja kuba ndala kansile tewuliziganya naye ate kati olwekyo tetwandikye ogenda kubanga kijja bamalamu amaanyi ate abantu balina okuparticipatinga muki mu structures naye nga structures ziba za nkizo buli mukulembeze era tumusuubira okukala ki okwetanya structures zino so essaawa yonna yonna tiimu ekulemberwa Dr. Kanabi n'obukulembeze obulabona buteekeddwawo ne ba focal persons bajja kujja batereza ekintu ekyo ensonga y'obwakabaka bwa Buganda
Bannyabo ne bassebo nze ndi musajja muganda neddira mbogo ekikaalo kyange kyekikongojja Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka wangaale tebaayo omuntu aleeta olugezigezi okutwawula ne obwakabaka bwaffe Mengo. Bakoze kye basobola okutwawula okututeekako okutwambaza eddiba ly'engo. Bannyabo ne bassebo ekintu ekitamukikkiriza. Tuli bazzukulu tuli baana ba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era National Unity Platform ebbanga lyonna enteekateeka z'Obwakabaka bwa Buganda tuzigenderako era tuziwa ekitiibwa. Akitegedde ekyo akubire Mukama mu ngalo. Tewali atwawula ku Ssaabasajja Kabaka era tumusabira ebizibu byonna ebimutuukako Katonda bimuyise bulungi. Olw'ensonga eyo mufube nnyo abakulembeze ekintu kino okitwala mu bantu baagala okufuba okuteekawo oluwonko wakati w'ekibiina kyaffe n'Obwakabaka ate nga bwebutuzadde bwetubeezezzaawo. Oyinza okubeerawo nga tolina Bwakabaka wano, oyinza okukola ekimunyala nga towadde Kabaka kitiibwa. So ekintu ekyo njagadde nkijjeyo. Abagezaako okweyambisa emikolo gya Ssaabasajja okutwawula ne bateekayo ebintu ku social media, abo mubatunulire ekyamuli temubagenderako kugakola ki bye bagamba. Maliriza nga mbeebaza bannyabo ne bassebo. Ffenna ffe tuli tutabaala ebizibu bye tuyisemba ne mutusabire. Kasasiro yaziika abantu. Kasasiro yakola ki? Ekintu kino simanyi ensi lwaki yakiteekako nnyo mulaka naye njawo bategeeza eggwanga lyaffe lifiiriddwa abantu bangi. Abantu bafudde mu ntalo. Idi Amin yatta abantu wano. Olutalo lw'ekinana Museveni n'atta abantu nga tulowooza tufunye liberation nakati tukyalwana. Kiweetere najja n'atta abantu. Kati enkumulitu y'abantu yafudde mu kibuga wakati. Kasasiro n'atuyiikira. Ekyo kiva ku buki obulagajjavu n'abakulembeze bubi. Ate bannyabo ne bassebo mukimanyi bulungi nnyo Kampala twagiwangula 9 over 98%. Naye ekyennyanja kivunda mutwe. Ekyennyanja kivunda ki? Obukulembeze bwa kibuga bwetaaga okukyusa. Mpulira n'abantu nga boogera ku nsonga eyo. Era abantu ba National Unity Platform bayaayana ekifo ekyo okireeta mu National Unity Platform tubeere wansi obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era nkola butaweera okulaba ekifo ekyo nga tukifuna nga National Unity Platform. Ate makata tatera kufuna. N'ebigambo ebyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nefaananyiriza bw'otajja leero lw'oliddamu olw'endaba olw'okuse leero watukalanga luwedde tetubadde nawo olunaku luwedde yingira wano. Ssebo Ssaabakunzi ago ge magoba ssebo agali mu Mpigi District era ssebo mbadde nsaba ono amyuka omwogezi waffe Alex Owayise Omufumbiro jangu osumikira abantu